Ekiri ku kisaawe kyaffe Entebbe mu ggwanga erya Uganda kitokota si kisaanikire. Era nga wenjogerera abamu ku bannayuganda balabiddwako nga bali ku kisaawe kya Ntebbe mu bungi ddala ddala nga kw'otadde n'abaagala okulinnya ennyonyi anti ebintu bikyuseemu si bye byaluli. Omukulembeze w'eggwanga waavuddeyo n'agoba abo bonna ababadde bakola ku kisaawe ky'Entebbe, teekako n'abo ababadde baafuna abakozi baabwe mu nkukutu ng'omukulembeze tamanyi. Ekyo nno kiddiridde katambi akatambulira ku mikutu egyamugema abantu nga bali mu kuwaayo obutali bwenkanya obukolebwa ku kisaawe ky'Entebbe, omuli okubbibwa emigugu, omuli okulekebwa ennyonyi ng'ate balina buli kikozesebwa. Bwe ŋŋamba ebikozesebwa bye biriwa nga balina tiketi zaabwe, balina passports zaabwe, zirimu ne visa zaabwe, wabula abakujjukujju ku kisaawe ky'Entebbe ne babagamba temujja kugenda ng'ebyaliwo luli. Yadde nno ng'ekisaawe baali bakiteekako kamera erengera buli kimu, wabula bano tebaafaayo ne bongera okukola obuvuyo bwabwe nga mugenda okulaba mu katambi kano. Yenze Sheila Adita atanaba kuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange. Just know nti obutambi bwe buti bugenda kuba nga bukuyitako oba oli awo ate nga weetaaga okuba ng'obulaba n'omanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo yadde wooli oba toliiwo. Njagala tugendeko mu kano akatambi naye ng'omaze subscribinga kwata ku kadde nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo. Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. President Museveni agobye abakozi ku kisaawe ennamba 150 abadde beenyigidde mu nguzi ate era kwabo n'agattako abo bonna abadde beemployinga abakozi ku kisaawe ky'Entebbe nga bali unprofessional. Era essaawa zino ekiri ku kisaawe Entebbe airport bagiyita reshuffle. Bali mu kugoba bantu, era oba obadde olina muganda wo oba omuntu yenna ng'akola ku kisaawe sooka omukubire ekkasimu omubuuze kiri kitya. Mpulidde ku kisaawe ky'Entebbe kitokota, omukulembeze agoba buli kiramu n'ekifu. Naye nga kambanjuli aba slim and cleans yeewaayo munange otutuusako ekitulozi tigo wenna ali eyo mukwano ng'oyagala okugjako olubuto ng'oyagala ofuna akakwata ak'ennumba come on board ate go wenna ali eyo ng'olina ulcers kumazeeko emirembe onywedde eddagala left right center bigaanye jangu okozese ku lyaffe oliba omujulizi ku intaneti ate munange go wenna ali eyo ng'olina dark inner thighs ng'amba ebisambi mu mbala kasonga byaguba jangu tukuwa akantu akagenda okuzigoola ebisambi bidde ku skin kalayo ate go wenna yeetaaga kalede super tight kamami dadi jangu tukeke emisenzanye kwiso bando tepo come on board ate sweetness wali mu kisenge wonna ate go wenna munange ali eyo nga waguba enkwawa jangu tukwewera akantu akagenda okuzigoola enkwawa zidde ku skin kalayo ate gwe wase mudondoli tadondola jangu munange tukuwe akantu akagenda okuzigoola emisuwa semudondoli asobole okuba semukiiki ate nga munange mu kisaawe ky'omupiira oli kalaso ng'okubazima ngweno yes tusange wali ku Salama Road kwata musitikawo ofune ennamba z'essimu mbagala nnyo bantu bange. Ekisaawe kyaffe eky'Entebbe bwe kityo bwe kiyimiridde ku ssaawa eno. Olunaku lw'ejjo kyabadde nga kikalu wekkalukalu nga buli Ntebbe gy'otuukamu bakulaga akolawo taliiwo. Buli Ntebbe gy'otuukamu bakulaga akolawo taliimu. Oyinza n'okuba nga gwe omu ku abo abaddeyo n'emikwano gyo ku kisaawe Ntebbe nga gw'ogamba nze mpitawo buyisi nina mukwano gwange ajja kunnyamba ajja kulaba ati my dear. Njagala okimanyi nti ekisaawe tekirina nnyini kyo. Ekisaawe kya bannayuganda bonna. Olina mukwano gwo gw'owaayo emitwalo 3 n'akuleka n'oyitawo wabula abaganya omuwa 3 n'abalemesa ate nga basasudde tiketi zaabwe ziri mu miliyoni 6 miliyoni 7 n'abagaana okutambula. Kati nno ogenda kuddayo nga taliiyo. Ogenda kuddayo nga baamugoba dda nabo bonna babadde akumpanya nabo. Wala nno kino abannayuganda bakisanyukidde ne bagamba omukulembeze akoze bulungi nnyo. Kati nno singa atuyamba ne gye bakolera passports nayo n'atuukayo bannange. N'alaba ku ngeri n'akacyankalano akali ku kitebe ekyo. N'alaba engeri abantu abatukolera ebitambulizo gye bakolamu emirimu gyabwe nga kwe kuli ne national IDs ngamba zino eza Uganda ze tutambulirako nti ebintu byakyuka. Ebintu bizibu ddala. Bwe okugenda mu nsi obeeko kyofuna osasula ssente buwanana. Nomala okisasulira ate ne birwawo. Ne mufuna obuzibu ng'obwo n'ebintu ebirala. So omukulembeze waaba alina obuyinza obukola ebyo ebintu. Uganda esobola okutereera nno mu kadakiika katono nnyo ng'akubye entoli. Yadde nga mulimu abannayuganda abasambaze bino omukulembeze byakoze ne nga babuuza obadde nga wa
bino obadde ng'obimanyi lwaki oluddeyo lwaki osazeewo kujja kati kulaga feesi yo kati ku bino ebituuseewo olw'okubanga tugenda mu bululu olw'okubanga ssaawa yakulonda olw'okubanga oyagala abantu bakulonde kati obalaga nti okola nnyo ebyo nno bivudde mu kamwa k'Abannayuganda sinze yadde nga nange ndi Munnayuganda bo bataddewo kali akeebuuza omukulembeze buli gyali liddawa bino ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso katudde ku bantu abafera abantu mu ggwanga lyaffe lya Uganda nga kwe kuli companies ezitwala abantu ebweru twebuuza lwaki omukulembeze tayingira mu eyo mata n'amanya bano abantu babba Abannayuganda ssente ze babba baziteekawa era bani abali emabega w'okubba Abannayuganda ffenna tulabye obutambi obadde busaasaanira ku mitimbagano nga tulaba Abannayuganda engeri gye bakaabamu bambi banyabo bakaaba basebo baazirana abaana baabwe babaganye okugenda abaana baabwe basasudde ssente nnyingi n'ebintuntu ebirala ne bababba ssente zaabwe ne yazibbye n'akozesa emitimbagano okuvuma abo bonna bonna abakwasa ddembe nga mwe mulina omukulembeze yennyini ate nga abantu baneno abaweebwa obuyinza okukola ebintu ebyo yemmwe ababibawa mmwe abali waggulu era nga kampani zaabwe muziwa empapula ezibakkiriza okusaabaza abanawo ne twebuuza we mutasobolera kujjayo mpapula ezo ne mumanya nti nno bano abantu twabawa empapula naye tebali qualified kimala kutambuza abantu era mwe kennyini mwandibuuliriza nti ono omuntu atwala abantu ebweru waabatwala abafunira emirimu bituufu abafunira emirimu bituufu bagenda bituufu bafuna ebyo byebaagala ABCD we mwandikoze nga we mukoze ekisaawe n'ezo kampani zonna zonna ezibba abantu ssente ne mubanga muzeera for good ne zibanga zivaawo ne mutaasa Omunnayuganda ffe tuli mu ggwanga omutali ssente mu ggwanga ssente nga tezirina makulu okwatako emitwalo 5 n'obanga akuta omutwalo tuli mu ggwanga ery'obubbi tuli mu ggwanga ery'obufere tuli mu ggwanga ery'obukyenneemalira tuli mu ggwanga ly'abantu abatafaayo so kati omukulembeze n'ekyo waba atuyambyeko nze ngamba kiyinza okukola gwe olowooza akyalaba akatambi kano nsigadde nze Sheila Adita nsaba osubscribinga gwe n'abadde talaba subscribinga okwate n'ekkadde nga buli vidiyo yonna yonna gye nteekayo esooka kutuuka ku ggwe jangu twegatteko tunyumirwe embagala nnyo